Amina amanya Sherry Kiganda nsabira Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Omusumba wange ye Pastor David Kiganda nzisaamu ekitiibwa abaweereza mwenna abali mu kifo kino. Amina. Nawulidde omutwe guno ogwa conference eno nentuula neneebuuza okusinziira ku kigambo kyempulidde bwe bampadde okubeera omu ku baweereza nesooka nzijukiramu okuva conference we yatandikira ekigambo ekizze kitubuulirwa, ebigambo ebizze bitubuulirwa, neŋŋamba Nalongo ogenda kwogera ki? Mazima ddala nga ndaba byonna babyogedde babikoze eki? Babimazeeyo. Mukama yabazibwe. Olwo nenvuunama nensaba Katonda neŋŋamba Mukama mpe ekisa, mbeeko nekyenjogera eri abantu bano. Mukama mpe ekisa, mbeeko nange ekyenjawulo kyenteeka mu bulamu bw'abantu ne mu bulamu bwange, kubanga nange nkyetaaga. Ebiseera ebisinga bwe mba mbuulira mpulira nga saagala mpulira yekka y'abantegeera, wabula mpulira nga nange njagala neetegeere, mpulira nga Katonda singa aba alina omuntu gw'ali mu kwogera naye, nange mpulira nga njagala ayogere nange. Saagala mpitibweko, saagala nneme kutegeera kigambo kyembuulidde ate omulala akitegeere. Bwe kiba kikukolamu nsaba nnyo ne neegayirira nnyo Katonda neŋŋamba Mukama nange nsaba nkitegeere. Mukama yebazibwe. Omutwe gwaffe gwavudde mu Yeremiya 2 nga gugamba awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti genda oyogerere waggulu mu matu ga Yerusaalemi nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkujjuukirira mu kisa eky'omu buto bwo, okwagala mu kisa eky'omu buto bwo, okwagala oluganda luzibu, okwogererezebwako bwe wangoberera mu ddungu mu nsi etaliimu bisiige. Mukama yeebazibwe. Ekigambo kya Mukama nekinjijira. Yeremiya nga tannasituka genda kwogera, waliwo eyamutuma, yawulira eddoboozi. Mukama yeebazibwe. Yawulira eddoboozi. Ntegeeramu ki? Nti Yeremiya yali mu kifo eddoboozi we lisobola omutuukirako. Yeremiya yali mu kifo Katonda wasobola omurikingira out. Mukama yebazibwe. Ekigambo bwe kyajja ne kimusangawo, ekigambo bwe kyajja ne kisobola omutuukako. Singa ekigambo kino kyajja naye nga Yeremiya Katonda wamusuubira okubeera si waali, teyanditegedde nti eddoboozi lizze gy'ali. Mukama yebazibwe. Kati naze n'ekibuuzo ekigamba nti ekigambo kyajjira Yeremiya n'akitegeera, naye singa eddoboozi eryo lyajja gy'oli wandiritegedde. Mukama yebazibwe. Wandiritegedde. Enjiri eno ngenda gituuma erinnya erigamba, ngenda gituuma omutwe ogugamba nti eddoboozi lya Katonda. Mukama yebazibwe. Eddoboozi lya Katonda. Mu lugendo lw'obulokozi twetaaga eddoboozi lya Katonda. Ebiseera bye tutambuliramu mu biseera bino, ebiseera bye tulimu bizibu. Nzize ngabanako n'abantu ab'enjawulo, abaweereza ba Katonda, n'empulira okuva gye bali. Naye bw'owulira ebintu Katonda by'ayogera bitiisa, bw'owulira ebintu Katonda by'ayogera byeraliikiriza, nga oyo yekka anaawangula, oyo yekka anaayitawo, ye muntu yekka aguddewo amatuuge. Mukama yebazibwe. Ye muntu yekka yeetegese okuwulira okuva eri Katonda, ye muntu yekka anatambulira mu kigambo. Mukama yeebazibwe. Ekigambo kyajjira Yeremiya nekyogera gy'ali ne kibaako ne wekimutuma. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Bwe yawulira n'agolokoka, n'akola ekyo kyali kimutumiddwa, n'akola ekyo Katonda kye yali ayagala akole ki? Ayogere. Mukama yeebazibwe. Twaseseetuka, y'ensonga lwaki tetuwulira kigambo. Ekigambo kijja gye tuli ne tulemererwa okitegeera. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egambye nti atujjuukirira mu kisa kiri eky'omu buto bwaffe, n'ayongerako eddungu, n'ameshoninga eddungu. Tulina we twali nga
oba osaba okay nze nga Ssekinomu nina ekiseera kye nabeeramu nga bwe mba nsinza nga seetaaga backup haleluya ng'okwagala kwenina eri Katonda wange nga ne bwe mba nsinza mpulira amaloboozi agali mu matu gange, mpulira amaloboozi agasinza nange, nga mpulira ekisawo ekiri. Mukama yeebazibwe. Nga mpulira okwegendereza kungi nnyo gye ndi, nga ntandika okutambula bwe mba nfuluma ennyumba ne ŋŋamba Mukama kati ngenda kubuulira enjiri. Bonna be nnasanga mu kkubo ngenda babuulira enjiri, naye nsabye tambula nange. Nga bwe nsimbula ne ŋŋenda okubuulira enjiri, ne bw'oba musiraamu ng'owakana nnyo olw'okuba nga ekisa ekyo kimpaniridde, olw'okuba nga Katonda oyo atandise nange olugendo olwo, nga sisobola kwogera kigambo gy'oli otakitegeera, ng'era n'okumpakanya tosobola kumpakanya. Mukama yeebazibwe. Katonda atuma Yeremiya amugamba genda oyogere, genda obagambe nga Katonda bw'atumye conference eno gye tuli. Tubeeko n'ebigambo bye tuwulira okuva gy'ali. Kyembuuza, are your ears open? Oli mwetegefu okuwulira okuva gy'ali era bw'ona amaliriza okuwulira? Kubanga tulaba Yeremiya bw'amala okuwulira asituka akola ekyo Katonda kyamugambye okukola ki? Okukola. Naawe ffe tuli mu kuwulira, naye bw'omaze okuwulira oba bw'ona amaliriza okuwulira, ki ekigenda okuddako mu bulamu obwo? Mukama yeebazibwe. Ekigambo kijja ne tukiwulira, ne tumala okiwulira ne tukireka nga bwe tukiwulidde, ne tukirekawo we kiri, and we don't act on it. Mukama yeebazibwe. Naye Yeremiya bw'omutunuulira olumala owulira ekigambo n'akikola. Emirundi emeka eddoboozi lye lizze gye tuli and we did not even understand it. Eddoboozi lizze n'owulira omuweereza ng'aweereza, n'owulira emirembe mu mutima, n'owulira ng'okyusibwa, n'owulira okwenenya, n'owulira okugwa ku bigere bya Katonda, n'owulira okukaaba amaziga. Mukama yeebazibwe. Naye n'omala owulira ekigambo oddamu n'otereera, n'oba nga atalina kye wawulidde. Haleluya. Tuweereza, tuli mu bifo nga tuweereza naye nga tetukyawulira ddoboozi, tetukyabotola. Mukama yeebazibwe. Mukama nga yatuleka, Mukama nga yatuvaako. Lwaki? Yayogera ne tutarespondinga. Olwaleero tuyize ku Yeremiya, olwaleero tulabye Yeremiya ki kye yakola. Mukama yeebazibwe. Naye nga bwe yawulira yalina step endala gye yazzaako. Katonda alina ekikye ky'alina okukola mu bulamu bwaffe, naye naffe ng'abantu tulina kye tulina okukola. Towulira kigambo okireke nga w'okiwulidde. Bannange Musumba Kasozi yasomesezza, Reverend Kaya yasomesezza. Mukama yeebazibwe. Tuwulidde enjiri. Sister Alice, Musumba Alice yasomesezza. Ne mpulira ng'obulamu bwange bukyusibwa, nga bukyuse. Haleluya. Katonda atumye ekigambo gye tuli iffe ng'ekkanisa ya Mukama Afaayo International. Mukama yeebazibwe. Atumye ekigambo gye tuli okukyusa, okubaako omuntu gw'ayamba, okubaako omuntu gw'atereeza, abadde asebengeredde nga nze, abadde aweddemu amaanyi, abadde yava mu kisa kiri ng'oba olyawo nsaba naye nga simanyi lwaki buli we nsaba mpulira sikyawulirwa, lwaki sikyabotola. Agambye nti anzijjukirira mu kisa kiri eky'omu buto bwange, oba osanga ayagala nzireyo emabega nzijjukire biki bye nakolanga mu biseera ebyo, abange yenze natambulanga ntya. Haleluya. Biki obwegendereza bwange bwalinga butya, ye kati mu kiseera kino ntambula ntya ne Katonda wange. Mukama yeebazibwe. Ekiseera kye tulimu, it is a state that needs God's voice. Kye kiseera kye twetaaga eddoboozi lya Katonda. Omuntu yekka nga bwe njogedde nti emabega nti agenda okuwangula yekka ye muntu agenda okuwulira okuva eri Katonda, ye muntu omwetegefu yekka okuwulira okuva eri Katonda.
Haleluya. Tugenda kusomako mu Zabuli. Zabuli 80. Tugende ku Zabuli 80. Zabuli 80 olunyiriri olusooka lugamba bwe luti. Zabuli 80 muyimbirenga waggulu Zabuli 80 olunyiriri olw'omunaana katandika ku lw'omunaana. Muwulire mmwe abantu bange, Mukama yabazwe. Muwulire mmwe abantu bange, nange naabategeeza. Muwulire mmwe abantu bange, nange naabategeeza. Haleluya. Mukuwulira mwe muva okugonda. Mukuwulira mwe muva okugonda. Mukuwulira mwe muva okujeema. Okuwulira muvamu ebintu bibiri. Buli we tuwuliriza tugonda oba tujeema. Mukama yeebazibwe. Muwulire mmwe abantu bange, nange naabategeeza. Gwe Isirayiri singa okkiriza okumpulira. Mukama yeebazibwe. Singa okkiriza okumpulira. Singa okkiriza okumpulira. Abange Katonda tumuwulira tutya? Era tutegeera tutya nti Katonda ayogedde? Omanyi otya nti lino ddoboozi lya Katonda? Ebiseera ebisinga tukoze ne tulowooza nti tulikola bya bwa Katonda. Tukola ekyo Mukama kyatugambye okukola naye nga tuli bajeemu. Nga Mukama ne bw'atunoonya tatulaba. Naye ng'olowooza oli mukolera Katonda. Ekigambo okiwulira n'okola opposite yaakyo. Mukama yeebazibwe. Katonda gy'anaayogera gye tuli. Naye n'otatunuulira bigambo muntu oyo bya Katonda by'atadde mu kamwa ka muntu oyo. Katonda by'ayisizza mu muntu oyo n'otunuulira omuntu. Olw'okubanga omuntu oyo yawewukamu, wamuwewula. Olw'okubanga waliwo obukuubagano, omuntu oyo Katonda ne bw'aba amukozesezza abeeko ekigambo ky'ayogera eri obulamu bwo ng'obulya tekikyakukolera. Olw'okubanga omuntu ono Katonda yatuwa abasumba abalina omukwano. Katonda yatuwa abasumba abatwagala. Mukama yeebazibwe. Kati olw'okubanga omusumba ono ansembezza nnyo, ate oba oliawo n'entegeera ne ku byayitamu, oba oliawo n'entegeera nti naye alina obunafu bwe. Mukama yeebazibwe. Olwo ne ndyoka muwewula. Nga ne bw'abuulira ekigambo mpulira ng'ekyo kyaweereza si kyange, ng'era tekikyankolamu, weegenderezanga nnyo okutuuka mu siteeti eyo. Ng'era bwe nsanga boogera ku musumba mpulira nga njagala mbeera ekitundu ku bo. Entiisa eyo nga yaggwawo. Eddoboozi ng'owulira liryo. Bw'omala n'olowooza Katonda yakoze ki? Yayogedde. Omusumba omu yabuulira enjiri. N'ayogera n'agamba nti alina ekiseera kye yatuuka. Yali ayogera ku birooto. N'agamba nina ekiseera kye natuuka. Ngenda okutuukayo nga Mukama yandaze ekiriyo. Nga ne wemba ngenda sisinkana muntu nti mbunga ne kanda we akayambadde munda baakamanyi bwe kafaanana. N'atandika okwenyumiririza mu birooto bye. Ne yeenyumiririza mu birooto, omulabe n'amanya nti wano wensobola omulumbira. Bw'aba annyonnyola n'agamba nti yatuuka ekiseera eddoboozi ne libula. Mukama yeebazibwe. Kyangu nnyo eddoboozi okubula ate n'osigala ng'olowooza eddoboozi okyalirina. Haleluya. Eddoboozi okyalirina naye ng'eddoboozi yakubulako dda. Oloota n'olowooza Mukama ayogedde naye nga Katonda tanaba kwogerako wadde. Omwoyo wa confusion ajja n'ayita mu birooto n'ayingiramu n'otandika okunoonyereza naloose kino kiri bwe kiti naye lwaki sikitegedde. N'oweereza omusumba oli n'ogamba nabandamu ekirooto ate munnange nga mpita bweti nempita wano nenzikirira wansi ate bwe namaze nenzikukira mu waggulu naye ate nageze laba nga ndi mu bbanga ate we navudde mu bbanga nengwa wansi kyokka nabadde manyi ngenda fa ate ndaba kwegamba ng'okinoonyereza owulira okifiirako olina akuddamu kyakuzeemu
n'ogijjaawo n'ogiweereza omulala mukama yeebazibwe naye nga confusion ejjiddaawo eddoboozi lya katonda nga walireka dda nga walivaako tokyajjukira nawwawe wawabira mukama yeebazibwe mutume mwagala nnyo